Achikuba muwela tejagala ode. Baba somi ya bitele onyiga masajati. Okay, ladies and gentlemen, oli kumando sakirana mwenda katonyeze bili bajise night radio abali understand MC wale ne DJ Neck bwetu butambula every other day mugamba mutya basebo ne banyaba abache kumide kumando so chemukola chamanyi nyonyo ndala nyongero kujukiza so so kweyinga ku sheno ngoyise ku mutima kano gwafo gwa Twitter @89.2 CBS FM ku Twitter ja kubanga otufuna ne ku Facebook osobola kugendayo notekayo bakabongo wandise mwe ebigambo bino wamanga CBS FM mando so ya mabiri ogenda ku Facebook ojja kubanga otufunye bulungi nnyo nange ku mutima kano gwange gwa Twitter @MC wale for that is my official Twitter account oita onango ojja kubanga ofuna in a special way. Ladies and gentlemen, boys and girls, without wasting any single moment, nina omusajja alabikira ddala obulungi omu ku basajja abatulaga ati music industry mulaka mulimu ku ssente. Omuntu osobola okuyimba, omuntu osobola okutambuza erinnya lyo, omuntu osobola okukola erinnya n'ofuna ssente. Tulina King Micheal muganda waffe atusazeeko Yamana bulungi. Olimba wewe wale kusema muganda wange. Mulo wewe wale kusema. Micheal olabika bulungi okumya omutindo. Wewe wale kusema. Osanga omuyimbi noga yono omusajja kweri yakola akayimba kano. Dala. Buza kwa sababu malamo bawagizi ba amani bobala nga tulabika bulungi nga ate bakola ki bakwagala. Abatuwuliriza abali ku Maduso mwe bali nnyo kuba nti kwe muli amannya gange bampita mugwanya Micheal nga ganonya ssente nze King Micheal wakabi. Stamde nze kantamde ne Raga Silver my backup artist naye wali awo. Mulaba. Yaman. Okay. Bitambula bitya King Micheal. Tebitambula bubi. Tebitambula bubi. Ngulaba oli ku interview odda wali. Interview mayibe twali wano nakugamba wali last time. Yes. Nega this time njagala concentrating on music. Bantu banyi nyo bogere bitu ne batabitukiriza. Nendoza nzolaba kintu kyenjogera nkiruma kamba nnyo nenkiremerako. Nagamba nti ntadde uma concentrating on music. Nagamba nti ntadde ebyobufuzi concentrating on music. Ati nesa okubalaga nti byembadde njogera byebyo oba so music bamulaba nti yoyo bategekedde listeners party so byonna babiraba nti King Micheal waganda azze kuyimba kati ndi mu kuyimba ennyimba ozikuba mpyo ozirabye ate nga nnyingi kino kyali mu ntegeka. Yes kitwogerako kati oba lwakuba owabi ne byakutuwako emabegako bye byakusikiriza okuddamu okukakkana noddamu n'okulendoo. Kyali mu ntegeka. Kyali mu ntegeka nga kiri mu timing nti music yono naye bw'omuwa break otegeera abayimbi banyo bawa music break naye bw'owa music break ate nota concentrating ng'omaliriza oyitiddeyo naye bw'owa music break ng'omanyi nti this is the time gye naakomawo era okomawo n'okola ekyakabi. Ebbanga ly'obadde mu music industry King Micheal, what is your one statement gy'oyinza okukola ku industry eno nti ennaku zino Micheal ojja kulaba nti avubuka bo bangi abazze ubaddewo from one generation to another. You've kept up with the consistency. Niyo sanga abana ennaku zino najja mu industry na expectations ziri waggulu nnyo. Ebbanga ly'omaze mu ndongo Micheal, what is your statement about this industry ku muntu ajja n'omuntu agirimu kati? Omuntu ajja n'omuntu agirimu kati, my statement on the music industry is someone to focus on what he wants or she wants. Otegeera nti omuntu ajja mu industry jangu ng'ofokasinze tojanga oli abayimbi abajja ne batulabako obulabi nayitawo buyisi alina gyeyali ayagala okugenda nga music ayagala kumukozesa nga stepping stone atuuke gy'alaga nobaawo abantu nga balina passion eya music okwagala nga King Micheal. I have a passion for music, so I'm one of the people abagala music. I'm one of the people abawagira music waffe wano n'atalinze n'abayimbi abalala bonna aba Uganda. So ye King Micheal. Sente ziriwa King Micheal mu industry eno? Abantu abasinga passion nga bagambye nti kwe kwagala bekuba nga kyekisooka nga tokulembeza ssente ziba zijja kujja at any time at any moment. Ate ne batugamba nti we should be professional, twe branding tutekewo embeera tusikirize ssente ziri ennyingi rather than doing things for free.
oba ofuna nti sometimes batugamba nti ebintu by'obwerere tubyejjeko bino genda oyimbe wano genda odde wano genda otunde kino genda omarketinge kino akuna pesa tebakwadde sente just raw passion tubirekeraawo let's learn to be professional awo tugenda okuleeta sente nyingi tobirekeraawo nti ebintu eby'essente n'ebyobwereere buli kimu kiba ne timing yakyo kyova olaba nga n'amakampuni gatuuka ekiseera ne gaddiza abantu ne gatuuka nti olaba kampuni emu ekola promotion countrywide okusikiriza bakasitoma baayo okulaba nti baagala brandi yaabwe baagala batunde ekintu kyabwe naye nga kiba ne time si buli ssaawa nti MTN jagaba bonus oba Airtel jagaba bonus every time ngabawo time bagamba nti kati katuddize ku bantu baffe baba bagaba byabwerere so n'omuyimbi okuba nti omuyimbi oyimba wano noyimba mukabala kano noyimba mukali noyimba tekiba nti kya forever otegeera bw'okiremeramu kwe kusiranirayo oba kwe kuyita nti oliawo bwoti wawalemeraawo naye gwe genda otegeera ng'ogenze ng'omanyi kakati ngenda kukola ki ngenda kulabikako eri abawagizi bange ngenda kuyimba ku dancers ngenda kuyimba ku happy boys ngenda kuyimba ku papas ngenda kuyimba otegeera naye nga nti ogenda yimbayo buli lunaku wabula kulaga nti genda nayo ng'olina kyobawa kyobaguza banagizanya ndongo yange Michael mentality ya wano ogimanyi kati ogenda tuwa facts about this music industry n'ebituufu ebiri mu ndongo Michael banga nyobadde n'abantu obalabye endongo yaffe ogimanyi nti wesitagenda mu night ya DJ ne akayimba kanayinza obutavuga ye mentality tetulina ffe abamu nti inogendako mu night ya DJ Fiki inogendako mu night ya DJ Shir akayimba kange okutambula ba program when I was coming back when I said that King Michael is back in the music industry, so what was saying na madala ge kololo, ngende wa DJ Fiki, ngende wa DJ Fiki ali opposite na DJ Shiv, the next Monday na wa DJ Shiv, never wa DJ Shiv nezi dia mukaski, nova mukaski no genda Casablanca, nova Casablanca, nenga no tibudira mando jakuba wa Fiki, wabudira mando jakuba wa Shiv wa Casablanca, utegede, olese cholina. olowooza tekikoleramu abaakikuba olwedde oba mu abaafuna erinnya nti omuyimbi nga for example kakozese atagenda kunyiga lwajo bakiridi kimwetagisa okugenda mu night za DJ Nepo oba eza DJ Fiki nkola example nkola example omuyimbi agenda okujja nze nabbira FM I pay for your time kubanga ninze oli omugagga nanyini kifo nfuba olaba nga mujjako akasente tukasharinge naawe n'omuyimbi kubanga endongo gyengendo zenya mugiteekamu sente okugiproduce ngogitusa ku level wenjirabira nange otuka okugamba nti jangu mu night nti mba njagala tugabane oleme kuleka bubi naawe oleme kundeka bubi if at all bambise mu night nga bampadde night yange bansasudde nimpita omuyimbi why don't I pay you ekyo kiyinza obeera kati gwe DJ oyita omuyimbi nti ogenda mufunirayo kasente right gw'omuyise naye eri omuyimbi ogamba nti DJ wadde olinayo abayimbi nze njagala kujja otegedde wadde olinayo abayimbi ngattaako waliwo ekyo olinayo omuyimbi ngattaako nange nzija empiseemu otegedde so kati kyegambye mbwabawo time nga yo yakulaga kyolina toli ku bya ssente otegedde nti abantu bateekemu omuziki ennamba yempya gy'ofulumizza then bonoomala ogibateekamu otegedde odde ebbali olire response otegedde so tekitegeeza mbu buli lumanda ojje buli lwolje nga buli wa byabwerere nedda kolaba n'ow'ensenene oba n'owenyebwa kuwa jalibu netasobola kuwa bujiiko obuna nti leeta natera DJ bafolaba obuzibu tulina butukola nayikiseza ebiseera ebisinga twagala nnyo Michael lero wampitamu kuwata so enkya nga nkubira wale nga mwawale mpitamu kwata so kuwano nti nina kikola abayimbi bangi okutuuka tutuuka ne level ku muyimbi bweyandijja sente ate lwakuba nti DJ Neke nzanya endongo ku CBS nzanya endongo ku TV ninasima ya MTN title playlist ninkozesa opportunity ezo advantage eyo okunyunyunta omuyimbi ono ne mutonde mu bifo byeyandibadde musajja wattu ajjamu akasente akawera nze ndaba ebiseera ebizimu ebifo ebyo betulabula bitubeera mu mabaala amabaala ago olumu gaba galina capacity etimba DJ Michael full capacity nemutimba bana nebadrive nemukola biki naye oli ajja namugamba tejangu munayitia is the industry fair eri abayimbi eri ba DJ okay industry eri fair eri ba stakeholders bayo
bweba teri wa wetali King Michael industry eri 50-50 ne stakeholders naye nga stakeholders nabo balina okuba nga bali careful about their content otegedde tinze tojja kumpita ku night yo nzije nyimbe otegedde nero mpita era nkomewo kyekimu ate bisaiza tibabalanga otegeera so bwompita nenzija ku night yo nekubirako neŋŋenda mba ndeseewo omuziki gwange nga mmanyi ojja gukuba newe n'abasiriiwo so oddamu okumpita mmanya nti wagutegeera olina okumpayo ku ssente otegedde so abayimbi balina okumanya level otegedde tikati nkuwadde kino naye woonoddamu okyetaagira nange nja kuba nake neetaagira kuba nze nteekamu video nteekamu audio nze nteekamu promotion okitegeera so nange waliwo time gye neetaagiramu kati kasente nanze kati album yange mbadde emabegako wali wonna mbadde ngitambuza otegeera nga bwe nkugambye ngiisa mu bantu ngiisa eno ngiisaawa kati esaawa abawulidde ennyimba za King Michael owulira n'empya ze batannawulira obayiseewa obasabeyo kasente obenga naawe okola ki ofunamu Michael wali olinyeko ku stage n'obanjiza ku stage nga waliwo promoter akuyise oba bakutegese somewhere n'atakuwa sente zo n'ogenda ku stage n'osooka n'oyimirizaamu performance n'obaga bannange sigenda kuyimba luyimba luddako paka promote yantegese asasudde sente zange kabalance sikikolangako kituufu oba si kituufu sikituufu Spice yakola kituufu si kituufu mukwano tekyali kituufu. What was the right thing to be done? The right thing to be done, it was a job for the manager, not for the artist. Nze nyimba onina manager wange. Manager agambye genda ku stage manje. Otegedde. Kati manager wagamba ngenda ku stage nze manje. Ate nze sina wingira mirimu gya manager babanjiza ati anza angambye genda ku stage. Michael. Kati ni nyao. Ninaza tenda bajenjira bamulala. Kati nyao tuko. Yes, ochari kumandu so mgana ngatuuliriza wale MC ngana fe King Michael olunako olwalero twina akabaga ketutegese ngenda kuzo mwezi 15. It's a listeners party happening ku Kubani Munyonyo era King Michael alina fe olunako olwalero. Maida nali sitegekanga ku mukolo. Nga ogenda ku mukolo gw'omuntu bakukyala. Ogamba akategesa akakolo ke kakukyala. Niyo mala kategeka. Notegera nti mukolo. Yes. Ekigambo ekyo kikyuse. No, it's a listeners party. Nati tutegera. Era Michael akabaga. Ekigambo kabaga. Go batwakuyise. Sika abakungu. Tutegese mbaga. Nenda sebo tochireta. Wala lwa tuyise muntu. Tochireta bote neke. Tutegese. Nenda sebo tochireta bote. Wala tutegese ko mukolo. Neke. Tochireta bote. Eyo yaba invited guests boka. Waone Mike agenda kwongera tunyonyola emitendera gyo mujja ino banga ayitamu okubanga tuka okubera kupata eyo nyine ngero kubera ku 15 basebo ne banyamu. Era Yesu bwali tumulese lero kuli muna kasengeje. Yesebo. Chovola baka bakungu boka balondemu. Naye ngo mulamwa tuli ku album ya King Michael. Tomulekata Kingston Mutebi. Kingston kwagala nnyo kyaganda kyange. Aizo butajja. I don't mean gwa promoting ayinza obutamuleta kuyimba. Kingston tunova one. King Michael kayimba ako nsiika. Title ya album. So era kamu kayimba kesingo kwa album era nagamba ne ruli katambulira bulungi era kanyumira ng'omuntu bwe twagende mukumula mu Michael twali twogera ku nsonga y'abayimbi nga tusinzira ku Spice Dana segment yakola era n'ogamba tekyali kituufu era tekyali kirungi ng'omuyimbi era n'otunyonyola nti it was the job of the manager okubanga abaanya so si muyimbi lwaki abantu bakiinterpretinga bubi bo bagamba nti Spice yakola kyali kituufu olw'ensonga nti bino bibadde bibeerawo ebbanga ddene mu music industry baba pangisa bakutimba King Michael olina akutimba batakuwadde yadde atasso nalaga abantu ogenda kujja oyimbe bujja n'otayimba nga bagamba bamayika abo tebagala kuyimbira abantu bamayika abo babi so omuyimbi bwavayo n'abanjiza ku stage naye ng'atuuse mu nfu n'abalaga yesinzize naye waliwo sente oba kabalance ke staff abamutuufu banenya King Michael gw'ataze kuyimba abajamanya promoter nti tiyasasudde because nze
waliwo incident eyantuukako nagenda e Sudan nga ngenze kuyimbira dollars zalinga 8 ne bampaako 6 nesigala nga manja 12 omusudani yajja waka tegeera so bwe ngenda e Sudan okuleetamu ekyo Sudan tugenda kukomawo okukyawano kati nakola ki nengenda backstage ne bantwala backstage ogenda okuyimba. The agreement was nti state nzifuna sinalinya kuki balance mufuna sinalinya ku stage kakati nenzija ne bankima ku hoteli nenzija nentukanga wano backstage abantu bali wali otegedde bajudde bangi Sudan najja nangamba genda njagala ogende ku stage oyimbe ne mugamba agreement yaffe nga bwe kyali ng'ojja Uganda nti tukola ki nangamba genda oyimbe you can sing, you can perform you get your balance after the performance you see we are still collecting the money nengamba nedda tutukiriza agreement nga bukola ki I wasn't with my manager I wasn't with omuntu yenna nga bwe yajja nemujjako sente era nze naino it was you me King Michael kweke nyini yes so nagamba nedda genda oyimbe ne mugasijja kuyimba najeyo pistol ntegeera najeyo pistol nagamba ogenda kuyimba otegedde byallo otegedde nemugamba muganda wange kati obakufiira Sudan kill me because wajja waka kyala wange yaliwo abaana baaliwo ompadi post bamanyi ndi eno ene bono nzita otegedde wajja tegeera nfiiridde ku mulimu so sigenda kuyimba nga tompadi sente zange ng'ajinda ddeko ennyinyi obugabo wano ku bulago kitegeera so neyeesooza otegedde pamala okwesooza n'agizaayo mu kiwato n'abala sente zange n'azimpa yaziina kitegeera because basolooza Sudanese pound ate yalina dollars twategeeragana mu dollars n'azimpa namba condition nangamba nkuwa sente zino naye saagala bayimbi bo bano Raga Silver Smile Crystal Sam obolesembo badde ku stage gwogenda kati ku stage nange nga bongambye ku sente zo gwogenda ku stage wenzikuwa toleeta muyimbi oti nali ntambudde Silver bali nyenyonyi kutegeede genda kuyimba bebampa drive nti kati Crystal Sam abao Silver nodako nzenzirako nimugamba no problem nazimpa nenzibala bulungi nenzikwata nani njagala zikwasa driver wange wali ngamba kanzikwati kitegedde nininya ku stage kitegedde ne bino bibadde backstage I didn't go on stage ngamba nti I want to be paid ndo kinkole ki kitegeera it was me sign manager naye omuntu alina management ekitikomyewo wano nti manager agambye genda ku stage nze wano manje it's different tikati nze nyimba kyonna ekibaddewo notegedde bwenva bwenti ku stage manager bwe ngendo kukitunuzaamu yajja okugamba nti waliwo bebigaana manager n'agamba kiganya abantu balaba batono yimbira omusajja tugende n'abawo nti kakati manager ye yajja n'agamba omuyimbi mbuga genda owagambe nti bakuwe ssente ng'alemereddwa oba muyimbi kyava mu muyimbi waliwo awo kirina okuba science teyava eri n'agamba mumpa ssente zange walina okuba waliwo yamukuba akaama bwekyanga ogenderera ekintu ekyo namugaba banja naye nga tosaasidde yategese waliwo abayimbi abalala bazende bayimba tebacomplaininze waliwo basponsors abataddemu ssente oli ategese okitegeera naawe kenyini brand yo nga bweweepimapima nti oli wakabi okola otya are you worth okuba ku stage ogambe bampe ssente zange tutandika okukubamu ebituli otegedde so waliwo kyo ekintu ekijja nga repercussions zijja kuba nnungi omuntu omugamba nze okusituuka okuva wano DJ Michael okuva wano okujjaawo emessage emala kukaaba wano okusingako kino ekyokugamba nti nja zifunira ku stage ekyo nakyo kiro abayimbi bangi babbiddwa mu nkola eyo naye ekyo nakyo kiro otuuka wano simanyi beva nga talanya kusikwaka kizibu Michael okujja ku stage wali ng'oli backstage ng'abantu bali wali nawe engeri gyolina passion ya music naye kenyini olina passion y'okuyimba kati ffe tuyimba n'ogenda oyimbe akwebalansi wa $2 million n'otuuka wali nagamba muganda we Michael tunula lyolabe nga kisaze abantu tebazze si bangi kitegeera eriyo abayimbi ye nga tabibelivingira nga tolina gojja mugamba nti abayimbi atu tebazze n'obawo n'abayimbi ng'alinaako obuntu
otegedde bajja kulaba nga abantu tebazze si buli saa nti tujja kuba kifuna otegedde agambe nti kale olinawo mmeka mbadde mmanja miliyoni 2 naye ninawo 8 oba kakadde yimbira abalimu ogende abantu abo be bantu bo be bawagizi bo otegedde ebintu ebimu tubikiipingira eno kibola abayimbi abasinga kati nga King Michael sina buzibu nti promota yamanja mboba ono otegedde so tebakutimako wantu wona notajja mbadde wakati ninyawe tukome wakati ndeko besemu ngomusembe jwezeza olo nebalabala mu naye Michael nina kintu kyenjagala okubuuza olunaku olwaleero it's been a while rarely do we host artists abayinanga signal nga aganda kolyoka ku ezo signals zitalina impact mu music industry so much enaku zina abayimbi tebakyalina buntu ng'obwo ate bali creative wakati olaba kawisoka ngako it's my identity yes so bwekuba creative omuntu noba creative nti King Michael olulira swe otegeera bamanyirawo nti King Michael tuli batono nnyo abayimbi abakakuba kamiliyoni na King Michael otegeera signal it's our signal ate nga bafans baffe nabo bakagala era olukafu olyawulira bulungi olinga amanya Michael era nnyimba nenkafu agera kulanga endulu ate yongera bwamaanyi bannange okyali ku mmandu so 89 katonyeze 2 tukyagenda maaso ne muganda ffe King Michael mugwanya bwe tuli nayo nnaku olwaleero issue tuli ku listeners party keno beera ngena kuzo mwezi 15 olwokuna luno lwa wiiki eno ate nga jjukira twakava mu kivulu kya Nwaji Mike agenda tuwa ku ndowooza ku bivulu ebize bibeerawo mulina mukwano gwe Fik Mike nakuwulira omutera ku bayimbi ba batano somewhere yalina ekivulu ekyali successful nga tujja mbakondako maaso awo njakubuuza ku muganda wange taata wange kyali wange omulodi Mwami Rogers Dungu ali awo e California sebo bali kubanga owuliriza ne muganda wange DJ Jemoka Senge ali Boston Massachusetts kwa ali awuliriza Mwami Kenneth Magala ali Netherlands awo ali Denmark awo agambye kwa ali awuliriza ne Coban MC nawe bali kubanga owuliriza Night Radio oli Denmark awo agambye ko oli kyali wange Robin Mike South Korea sebo bali kutambuza kintu kino kulaba obubaka mbulabye bali kubanga owuliriza Night Radio waliwo omwami bamuyita ani omulala gwedese Herbert ali Colorado naye agambye kwali awuliriza wamu ne Hajat Nuriat ali USA olimba yaba USA banji nnyo ate kati n'abalodi bawe USA wagano bamba naye wakusinga abalodi Kampala tumira Abraham ali awo Netherlands ngenda kujjamba ku muziki Netherlands awo nentumira ne muganda waffe bamuyita ni DJ Paul ali awo Germany Berlin ali Germany agenda kuntwala Germany Berlin soon bakuba omuziki ogenda Germany Michael sinchi jotanda bagenda sinagenda ku America nesima baba sajjamu abali mu America ne bakyala muba mukombota mwagala mu mbulire mwana buyita abayimbi convention yiyo otegeera naye nange mukomukose nsobola okujja n'enkuba nga bwe mwakubye n'abalala otegeera so muva wala jaja seeka ne ba promoters bonna mu America njagala okuba sijja kudduka tojayitamu sola mwana naye just America jembuzayo kuba naye nga season ezisinga nzikuba manyi bayimbi batono nnyo abayimbyeko China ne King Michael oyo omu ku bayimbi abayimbi gwanjugwa waliko China wali abana Uganda China eyo banji waliwo ne gye bayita mu Kimese okitegeera kati eyo yonna tuyitayo nga tunoonya Ugandan community okujja mu shows so okubya show nyingi mu nsi nyingi ninjaga agendako ne mu America naye okubeeyo ku shows nyina mukwano gwange bamuyita Video Brown ali Take naye aŋŋambye kwali so Video Brown obali kubanga owuliriza ndabira kyali wange Nature Inc mugambe naye mubuuzizaako Video Brown eno omuyimbi waffe yagenze Take gye yava okujja wane yagenze ddi tusamba naye nti omupiira munyumu bozi ng'alimbye akamenye vivi Video Brown ondomamwana naye kale byebyera naye nga nkutubiddeko ne Video Brown nakulabeera ku nnyonyi ng'okasuka nekyakabiri naye omupiira agumanyi alina kalefuti akalebera abeere mu defense walaba biganyiwe nolanga ali eri minaana ayagala kuteera nkubuuzizaako nyo kyali wange Video Brown wenjogera kati alaka atuuse Take oba yatuuse Take kuba akamesagi nkalabe nga kayingiddewo bwe twagende mukuumulamu Michael nabadde nyina ekibuuzo kyenkubuuza wanene nga tukubuuza balina bwe baali bakutimbe n'otalabikako balina bwe baali bantimbe nesalabikako what was the issue
the issue was on the omanyize bwe batimba awantu nze nnumwa nnyo okulaba ekipande kya King Michael nga bakitimbye n'atatuukiriza era issues ziva ku ntambula otegedde issues ziva ku ntambula na promote okubira nagamba Michael kiganye otegedde waliwo bakutimba enkuba neetonya n'oli nagamba Michael tojja nawo bakutimba otegedde emotoka nekoononeka ngo badde mu rush odduka otegedde so naye nga si kiri nti Michael bamutimbye n'agaana otegedde yes era singa issues ozuwa toyina promoter gwe waliwo disappointing nze gye bali naye era mbeetondera abatali bangi sobola kwegaana otegedde okay basebo ne bannyabo tulina King Michael olunaku olwaleero ndowooza akaseera ke kano tutunuulire ku bivulu ebigenda maaso mu ggwanga tu Uganda tuze tubiraba ebyenjawulo oli munene taliiwo fit for maker tugenda okwogerako era bwe twogerako kati essaawa zino emabegako waliwo okwemulugunya ku bayimbi abava wabweru wa Uganda bakyali ba DJ Maker ba Nigeria okuba nga bajja wano ne basena ssente zonna ne bazitwala era abantu bavaayo mu bungi awo ku social media awo ne beemulugunya nagamba lwaki nammwe abayimbi temuvaayo n'eddoboozi eryawamu ne mwemulugunya ku basajja baneeno okujja kwabwe ne ssente zebabawa gwokyogerako kingana ekintu kino nkyogerako nti complaints ezo zibaddewo nga nyingi era kamiri omu ku baaleeta nti naye lwaki bakuba music waba Nigeria foreigner okitegeera nga mungi awaffe nga bakuba mutono era byebimu ku nsonga lwaki uma yatandikibwawo okitegeera nti kulaga nti content waffe twagala abe nga akuba 70% at least foreign abe nga akuba 30%. Naye era nekibaawo nti abayimbi bajja ngabo ne batwala ssente ekyaleetanga abayimbi ne batwala ssente kubanga ffe nga ffe ba artists abawano ba stakeholder twali disorganized okitegeera tetweyagaliza tetweyagala abayimbi bajja ne batwala ssente bo ne bagenda ate bo abawagizi bo baba bagala music wetegeera Michael onoolwana ne kamiliyoni abadde babawagira nga babavaako nga bawagira omulala mumale okwetereeza bana bawagira nga mwetereeza mukono eyo point Michael mbadde era nsaba tulinnyemu kati ninyaawo tulina point eyokubiri tukyagenda maaso ne King Michael mugwanya tuli naye tukyagezaako kubanga tunnyonnyoka emukwebe tulaba ebigenda maaso music industry yaffe amu ku basajja abagibaddemu ne bagivunuka ne bayita mu bibi ne bayita mu birungi ne balwana ne basobola okuba nga bavunuka olunaku olwaleero tugenda kuba twogera ku kivulu kyategese ekigenda obeerawo ng'ennaku z'omwezi 15 tugenda kuba tulonkinga album ye Cuban emunyonyo agenda kuba tubuulira more details about it naye nga nja kwebaza abantu mwena abatuwuliza mu bitundu ebyenjawulo nti twamala ne twezuula ne tumanya nti bwe tuteewagire ngaffe otegeere bakyajja ne batwala ssente ne bazitwala so olaba kikomyewo kati weekiri abayimbi twewagirira ddala ne bwobanga omuyimbi munna ategese naye nga toyimbye naye physical appearance wakiri obaawo ogenze n'obaawo so ekintu kino kigenda kugobera ddala ebyo otegedde kinaagoba abasajja bano nga bakyayongera ofuna bookings Michael yes before waliwo abakongo okay ng'omanye engeri gye baagenda era n'engeri gye bagenda kwekwata bannayuganda ne bakuba omuziki bali ne badduka kati na kino kizze nti abayimbi twewagira olaba ebibeera ku shows kati shows zaffe eza loko wano zijjuliza ddala nga tebalese international artist wabula nga muyimbi naye bayimbi banne ne bamupostinga omuyimbi n'ajjuliza ddala n'afuna abantu kijja kitya nti bafans balabira ddala nti kati industry egenda etereeza bafans baffe bano abatuwagira tebagala bayimbi beyawula tebagala bantu kuyomba boyomba nga bagenda ku kirala so bafans nabo bagenda bakiraba era batandisa okutuwagirira ddala ebyaddala nti omuyimbi bwaba ataddeyo ekivulu bayimbi banne ne bamupostinga ne bamulangirako ne bakola batya bafans bajja so kyebaagala kyekibadde kibulamu kino kyekibadde kibulamu ye issue eribadde ki nkuleeta abantu mu bivulu Michael ebadde ki naye nekyo kicontributinga otegedde okuba nti abantu bawagidde olaba Juliana beteeka Serena the all posted how otegedde olaba Fifa Mike twampostinga olaba Wininwaji bayimbi banna abakyala bamulaza omukwano ne bapostinga otegedde olaba King Michael bapostinze Camila postinze Waikibenda Gravity Ragadi Nina Rose Ragadi namulabye otegeera olabira ddala nti King Saha nti nabo baagala King Michael naye bamulage ku mukwano otegeera kitabaddeyo so tuna continuing na kino ojja kulaba nga kiri tukikubye oluku omutwe kyekibaviirako okufuna obutakkaanya batuggyeko politics tukuteeka emabbali kuba ye twamugobedde ddala okusingira ddala ku side yo ng'oggyeko politics
Cheki yetawo enjawukana mbayimbi. Ekiretawo enjawukana mbayimbi is the mentality. Etegedde nti bo abayimbi betwerwanya Bobi Wine alwanye ne Bebe Kulu, Mike alwanye ne Chameleone, Juliana takolagana na Irene Namubiru. So ne kibeera nga abantu kyali abayimbi abajja baba bakiinako gundi akali anti omuyimbi watajja na ntalo tajja kukimeekinga taitawo. So lino babanga tewali lutalo nga yagala oduteekawo. Bitegedde kumbe bo bana babagizi babikowa era bakolaga nti go boli mu ntalo fe katugeetu wagero natali mu ntalo. So bakizudde nti kakati aba fans bafe tebakyayagala ntalo. Bitegedde kati go oyo muyimbi nga bagamba nti kola stunt yomba nono ono mukutirize ko koloti anti ofune attention abantu abagizi tebakyayagala. Abantu bagala ndo. Bitegedde so naffe ne tumanya n'abayimbi abaliyo ne bamanya nti kati bokola kino nakina baguzi bakibuuka kube bukubi ngoma nga bwe ngene data album ya ennyimba 20 songs muziwulirize mu Mike alese zino n'omulala. So ekyo kyekijjo tuyamba ate nga kikola kati okiraba kikola. Twogera ku nnyimba abiri Michael naye ng'obaddeko n'ennyimba endala before the 20 songs eziri ku album. What was your turnaround in your music career? Ekyakyusa obulamu bwo noyogera ku China ensizo yogeddeko ezo zogenzeemu ez'enjawulo China newalala wangi z'olukwama travelinga ebintu byakyuka ddi kwa Michael tulina abayimbi bangi abaza mu industry bbanga ddene ng'ennyimba azikubya agezezzaako okuba ennyimba naye ng'akyali samwe akyali stagnant akyaganya oku breakinga through buli mu ayagala kuba ng'atuuka bwe luyimba ki olwakyusa buli kimu olwakyusa olutambi akolesa olulimi oluyimba ennyimba zange nnyingi nnyo ezakyusa entambi ezakyusa olutambi kubanga nze King Michael nze muyimbi ayina ennyimba nga buli lulimba lw'osikayo abantu bakuba enduulu. Nze King Michael nze muntu ayina ennyimba nga buli lulimba lw'oyimba lulina amakulu. Okitegedde bulungi. So bw'ogamba nti luyimba ki kijja kunziwala ku ennyimba zange zonna esinga obungi naye nga mukomuko one of the key songs. Kwata wandikira omwana sobola mwerabira lido otegedde. So ezo n'ennyimba kati mubaamu Michael ogamba nti luno olimba according to you kuba ozimanyi oluyimba lwe nayimba olwatambuza amawanga owulira kwata ne mukomuko otegedde naye ate n'abagenda e Bulaaya ya contributing nti nayimba kuba e Bulaaya ate lido nelido kwa kyegomola kyenginyo ne dono nti zonna awamu ng'ozikutte nadda Michael manyi kinkulemerako you know better oluyimba lwemanyi mubamu oluyimba lido oli lido era kati olaba ku bantu ababukinze tables ku show yange kati nina ekintu kyenewunya nti abantu ababukinze tables abasinga tebeemanyi nti gundi ono nono naye response gyenfuna muntu baga tayimbe kayimba ka lido otegedde otayimba kayimba ka lido otegedde obalaba bantu nga batano banate basajja bali corporate bakulu otegedde abakozeseza bane balwagala otegedde nze nganze lido olaba sinzi mwana w'entebe tine lido nga bw'oyogera ekigambo ntebe lido yali beach emu ku beach ezaali nsi gamba nti uzaliza naye nga ezi beach ezipatingibwako eziriko pate eyaddala naye nga bw'ogamba nti ntebe ngenda wa bagamba lido ekisooka brand ya lido ekisooka okujja mu ng'obwo ngenda kusangayo DJ Michael nga bw'oyogera nti ngenda yatutuuza lido beach nga bw'oba ngenda nkoze nekulira ntebe wa Jackson omumanyi bulungi nnyo Jackson mukulu wange omugenzi oyo Jackson wa X5 nti nga bw'oyogera nti ngenda ntebe oyogera ekigambo kimu ngenda ku beach ogenda wa ku lido wa Michael ekijja mbwongo obwo Michael nteeko mumusangayo era basangayo ali basmati gange yange disappointing anga nemba tabule muntu yabeeranga ku beach sane ngabeera kulya tole n'apowa buli lwa sane ngomenti bwe nina agenda ku beach nja kusangayo Michael era otamusanga bagamba abadde awo agenze ne olaba kuwuziza oluyimba olaba ne books zoliraba nti oluyimba katika oluyimba lwa mukomuko otegedde so lonkoledde wonders alina kati lukyazikola nsegenda kubanze King Michael nze muntu yali tamanyi nti oluyimba lwa mukomuko lusobola okuba nti
mu mwezi sobola okukola emikolo ng'ebiri nga gy'amaanyi nga si bino bya sentence kusolooza ku mulyango naye ng'oli akuyise kwanjula ayagala kayimba ka mukomuko abantu b'e Bulaaya ne bakomawo n'abazungu abagirlfriend nga balina abazungu baabwe abasajja balina abazungu baabwe naye nga oli akugamba nti my girlfriend nga muzungu ayagala mukomuko utegeera n'ogalaga my boyfriend nga muzungu ayagala mukomuko nebakuwa sente n'oyimba utegedde nga sibi ebino nti bakusoloozeza mbu kyebabula bakuyise ku mikolo era oluyimba lwa mukomukolo olwalaga nti n'emikolo gikola girimu sente okugera oyimba where is your strength nga King Michael? My strength is in my fans bwagisi gemanyigo n'ekintu kyali kibangamba mbadde wanyo omuwagizi ono ajja olwekyo ekyenjawulo ekikulimu King Michael ng'akuwuliriza amaanyi gange gali mu bawagizi lwa nsonga nti singa abawagizi bano tebanjagala nti bampagidde I wouldn't have been here. I wouldn't have been where I am right now. Otegedde naye okuva nze ennyimba ze nakuba salinga za bulango otegedde lido kalanga place otegedde neno olulira ndi lukuba ku radio digital lukuba ku kaloozi lukuba wano ku CBS otegedde lukuba ku bukedde kalango otegedde n'okuba olimba bellaga otegedde oyimbe ku mwenge kika kimu nawe ne balwagala nnyo ne bakupangisa ne bakona olukuba ne ku radio ze bakola batya otegedde so n'ekintu kibangamba ekintu kino nengezako kifolowinga nenkugoberera nga bangamba genda Arua gulu nga bangamba bayimbi bali babiri bwoleta Coco Finger ne DJ Michael mwita ne Michael bwebati baliko ku posta ekivulo kigenda kusala neneebuuza ekintu kino wakikola otya Coco Finger waayo okitegeera Coco Finger waayo naye gwe eno mu central bayimbi batinnya baba ne bagenda bakuba Arua gulu northern Uganda ne western parts of the country Kasese bayimbi batinnya baba era Kasese badde bagijoze ne wakikola otyo promotion music kutuuka fan base eri mu north yinze kino nakikugoberera nnyo era abantu abasinga bayinza okuddawo nakuzalawo balowooza Michael tebamutimba Michael tayimba bwaba taliiko naye nga nze mba ne sente zange I can go to northern Uganda awo ne malayo weeks bbiri ne nkomawo ne sente zenjagalira ddala nenkola byenjagala nenkola byenjagala otegeera music awo so ekipromoting za music waggulu awo nja kwebaza nnyo omwami Abitex okitegedde abe musinguzi ono waffe abe musinguzi otegeera muyinza okumuddawo ne mulaba naye waliwo benzera wali ne ngamba Abitex nkwebaza nnyo wanyama nti Abitex oyo mulaba yafulumya albamu yange yawandekera omwana otegedde nampa essente otegedde n'agiteeka mu masa otegedde walusiini oba kasiwuukire obaani mu masa lusiini something like that nga bwe yali azitunda so abantu b'eyengulu bajjanga okugula omuziki nga batwala albamu yange mu bungi otegedde so n'agikolamu ne gundi endala n'agisplitinga n'agikolamu ey'okubiri naye ng'agijje muli etongeraku kayimba kamu bakiyita deluxe mu luzungu kyekyo era neetunda nnyo so Abitex nangamba Michael anugwala basomba gundiyo wano era gomanyi kyonoobakola eyo kati mu bbanga ttono nnyo nintandika okuba nikola ki nyambuka eyo waggulu lwaki lwansonga nti Abitex kaseti zange ziteekanga mu masa lugala bajjanga ne batwala ez'abakamiliyoni baragadi baani kati ogenda otuuka eyo nga bakoze eki ng'ennyimba zo bazikuba ku radio bakwagala lwansonga nti Abitex yakola ki yannanga bulungi n'ategeka bulungi okusobola okuba nti ndi loved waggulu eyo kwe kubuuza strength yo Michael abakusuulira enkesi anti kati eyo waggulu tosobola kwejinga mbotekeyo bapromote obaokola otya bali bwe baba baagadde omuntu bamwagala nnyo kati ennyimba zange bazaagala nnyo tekyetagisa promota baabeeri bennyini be bankima eno ate bali selective eri naakuba miliyoni 6 ogenda oyimba eshemu naye nga wano omuntu omugamba miliyoni 2 n'alyoka akaaba ate nga era omusasa kuba wano waliwo abayimbi bangi so nebaza nnyo era abapromoters bange abeeyo mu north west Nile wadde tebampulira bayinza okuba baera bampulira nti kyakabi nnyo kye bankolera okulaga nti King Mike bamakinze strong bamaking okuba nti nkyaliwo omuntu naga nti ineka Mike ako akagenda
story ki kanyirira akatambula manyi nzolo kuga nti waliwo omuyimbi bwati akola mu region eno nini yakatakimanyi waliwo omuyimbi bwati akola mu region eno nnyo kati Michael okukwata Northern Uganda yonna sarapaka Sudan gwe bakwana oleka ndio satisfying demand yabo kuba kati bo benyini kizibu nyo timbe kivulono otegedde ne kofinga webate clever j ne clever j ne bamwaga ne sinya te bubano normal mpya kanzo kujibisa izi ne kamili era kamiliyoni walaba bane yo nga bamutimbe wagula amanya wenvayo Michael yaddako era oluvaya gambo why gabamaze kati genda nawo oyo olemu era bapromoter babagamba after Chameleon King Michael clever j after programs they baba zimanyi aina bayimbi bayo tubawa respect ba boss Micheal ba ni abo betusange yo tegera tuwa respect nti batukuumira ki otegera obawagize no genda yo no basanga yo ne mukola gundi ne bayimba ne oyimba ne muva sente tuzeyo ningi wagule yo sobola ganti tufunye yo sente nasonga batwagala yes okay obudde bobu tubutukiriza kubanga tweyongerayo nenja tugende kubula magoluna ko lwalero n'ensonga lwaki Michael tuddawo ye album listeners party again obela ngena kuzomwezi 15 for starters let's talk about the album Telecom ennyimba ndeka ate lwaki nsika yelinya liwajiwa Telecom ennyimba 15 zange 5 za collaboration nayenga oba mweno chaji ntumisa nsika nalingi tumye nkuswama zebuli kade nkuswama yadego gabati nkusuza kumukika nkuswama kuba amadasa lati siroda naye covid inajja by then ya ine nyimba 10 antumye nkuswama ngeranjiranga mugenda kuba out kitegera covid wajene watulokinga emyaka 2 ati okutulokinga kuba tuli mayumba fetwa inangingire je tutolokamu kuba no nyakaboli wano kola tene twekyalira ngafa abayimbi kati nentandikwa tachala mu studio wa Chameleon aina studio nikola yo luyimba wena chala wa manager Roger wa Spicy aina studio 32 nyumba nikola yakayimba bogire oti no kati mwakola ne Spicy collab eriko oba nogire oti nogende wabbawa ogere kulaba ngo wezeze nyimba 5 mu covid utegeera ozigatta kuli nezeyongera utegeera so kati okudeta akayimba kano nti nsika Zedi DJ. Itegere once a DJ is always what? A DJ. So tukomyeyo mu bantu batutadde kuva mu covid. Tosobola kuba nti era dduka emisinde ng'otuuse mu speed 8. Otegere oba 6 oba 5. Katugambe ekitala kikusibye. Obadde mu 5 noddayo paka ku 0. Tosobola kutandikira mu 5. Otegere notandikira kwemuba. So look at my album. They call reggae. I rarely sing reggae. They call reggae, they call dancehall, they call afro. Katinganze DJ. Katulontandise session yange. Ofuna. Ono janga DJ. Ofuna mulo. Hebu gwaza. Dozakanda okafuna mulo nyineke. Nekyo kyogedde. Junior Michael ayima reggae. Reggae na benode nsika nsika alungi reggae nyamba Mike abalachi ndi obala BPM kuva mwebale nnyo mwebalire ddala kuva BPM kujange mwebale kyentegeeza abantu era njagala obe kati gwe kifunye bulungi wali ofunye bulungi nti bantu babadde mindset z'abantu zakyuka ensi badde etambula ekisibye so yakaddamu okola ki tosobola kujja na But it's all government album I can't do me njagala kulaba. It's a very good dancer. Mutegeera. Ne Mike abadabuze. Akomye watya. Akomye omunsika. Olimbo olugendo okuzukusa obwongo. Olukulugwe twale empola. Tugende paka ewe tunatukira mu January bichawo February. Vibe ekomyeyo. Tugenze BPM eyambuse. So that's it njagala ntwala abawagizi bange went you. Kubanga bakimanyi okitegedde kyagala mbatwalira mu selection eyo nti nsiika ekayimba ke bayagadde be bakagala ngabo why not kangafule title out okitegedde babenga balaba kweyo the video from Makolo video from Makolo because the audience there even the video is done
but it's going to be released on that real day. We take it. So abagizi bangamba get King Mike nkomyewo n'ensika album. Mulirize ensika mbazzeko njagala kulaba, mbazzeko Mad Love, mbazzeko muliyo mutya, nyimba nyingi nnyo muzinyumirwe. So that was the reason lwaki natandikane reggae. Ennyimba abiri zino si nyingi eri omuntu eyanjagadde okuwuliriza King Michael. Ebiseera ebisinga batugamba wano Uganda ennyimba zibeera nyingi, omuntu okuwulirizwa from song number 1 up to song number 20 ennyimba zibeera nyingi, obudde obwo anaabeera nabo. You're selling your brand. Ennyimba ezo abantu abo webali nnyo okubuuza kibuuzo ekyo, njagala ntwala omukisa guno ku CBS nkiddemu abantu nti nga bwe nkunyonyodde wali nti Abitex today mabega tukomewo nti Abitex bwe yateeka album yange mu stores otegeera tiyali ku luyimba lumu otegedde kwaliko ennyimba nga mukaaga album Abitex yakola tikati bwe baazitwala eri mu North aba basinga okugula album yange bazaagala zonna oba ne baagalako nga 3 oba 4 kukima Michael akyo balaba nkonkalinga in West Nile otegedde so tukomawo wano nti ekyo tekikyaliwo. Tokyansanga wa Lusini, tokyansanga wa Kisizoni, tokyansanga wa Kasiukira. Tikakati ebintu byafuuka digital. Tuli ku digital world. Otegedde nti album ogifulumya nakyo kirungi ng'ogiteeke ku digital platforms zo. Otegedde kino omuntu ali e Bulaaya. Otegedde asobola okuwulira ennyimba esukka mu 4 eza King Mike. Ezo zonna manfuna ssente. Otegedde kubanga omuziki jenda sayinize nayo egendo distributing a music wange ku digital platforms era byonna mugenda bitegeera ku Cubana. Tikakati King Mike wabana album ya nyimba 20 ali wane Uganda oyinza okukiraba locally nogamba Mike atadde nyimba nyingi tukatuwulirizeeko lumu kansika naye omuntu ali German, omuntu ali Netherlands, omuntu ali Dubai yawulira King Mike album yeyo natenga bulimba lwanyigako bwati bebasasula sente zange. Kati nange wenjo okujja ngambe nti ku album gye nata ku digital platforms ngenze ku dashboard yange luyimba kiri basinga okwagala olongozeeko nseka nti namuno balwagala lwensikayo nenkola video. Otegeera that is my strategy. Okay, kuba strategy jiraba. Otegeera strategy yemulero gambira gamba ko najema ko White Bender. Mbega ya vile Nigeria ndio bati na yeye. Ubutalo na content. Kola strategy. Ndibuta music yono. Nti azawi yakola strategy ngabo ina uchogedde no kijye bulungi ngabo enchagala bade nkuwuliriza nti ojjayo oluyimba lumu abantu bagati kusinzira kugundi okusinzira ku views wali eri ne sente zerukoze in that no oluyimba sente zerukoze zenyini mini zikoze so wekola video webale nti kakati King Mike wanagamba nti King Mike album yo tugisangawo mpya gyokoze ejo nja kugamba nti genda ku omuziki.com Otege nkugambe ndigenda ku YouTube yo TV channel app. Nyimba zange jiziri. Otegedde. So tugenda digital nina signing nga ne Abitex agreement otegedde nga hard copies. Yaka to signing soft copy agreement. Tochimanyi muziki okugenze ku digital platform kugenda kuba kutandika collecting a cent. Mentality eno King Michael. Onasonyi wocheta bwenki. Okusinzira ku bakajani Peter ba Emen Natete ba Micheal Vincent mentality ene yo streaming music ndabange ekyaganyo kubanga enywera bulungi wane wafe ku butaka wabantu abali mu diaspora bayinza okuba bajja adoptize tu olw'ensonga nti bo bali already bo bamanyi bafunye kumanya okulungi naye okusinzira wane wafe King Michael n'engeri album zitambula mu online nga kusinzira ku fanbase ya wano kyeki kyakutte ekyaganya abantu bafe ku adopting ku streaming music nga naba streaming Michael recently nina document general ba streaming zenyu music wa basajja bali batubade twogerako kamino bya lyalwanisa bali bokonyeko nabageza ku streaming music ba streaming zenyu music wa basajja bali ayina nafe tulina abaana nga mmwe abatadde music wamwe okuba nga streaming what is lacking? We are lacking the what we call no we are lacking what we call sensitization. Thank you. And sensitization can't be done because the telecom companies olubaba buusa ontegeera onfunya bulungi omuntu ali wansi natete kamunyonyo omuyimbi wange ali mugete nti gwe kyogambye ekyokuba nti o streaming music otegedde nti kino kubanga kisomeseddwa
okuba nti ogenda ku YouTube channel omuntu amanya emitendera ogenda ku omuziki.com nonyiga King Micheal n'omunyigako n'omulaba nobango akasente kayingira naye ate abali baddeyo bakisomesa aba telecom companies ezawano aggregators bo bagala bo baba bafuna ekingi okusinga omuyimbi so tebasobola kireeta mu katale tebaba babuusiza n'abayimbi bonna bajaga ofuna mmeka otegeera so bo bakimanyi waliwo abakifunamu nnyo Michael ina kyokonyeko kina kyenfollowing akenterola bwetuno music a single streaming wo waneno usanga olimba olwagamba noga nononyeza nogamba olimba kyolo single streaming we Uganda nasirwa muna Uganda anti kyembadde nkugamba no wale yakibuza ngamba nga olu single streaming ogenda bala top 10 most streamed songs in Uganda ngasiza bana Uganda nekira kyetukola ensobi ya abayimbi mwennyini kiri kino kyegendereza nnyo omuyimbi agamba download emphasizing akagamba go my YouTube channel download but emphasizing YouTube no be emphasizing ogera ku YouTube agamba download niyo mugamba gendo olabe to downloadinga because when I download mbasi na to down streaming mama zo twala ne vola wanga yo TV channel app yo ogendako konika kayimba kakimwa ikonoka ulira tokajja uliza sulle bitano ate yo TV channel yo bitano twala 2.5 twala 2.5 tetulina okwefaza Telecom companies endala bitano otwalako 5 gwa yayimba olimba content creator sebintu ebita okusomesa abayimbi. Who is going to do all that? Ani agenda okukola ebyo nebyo na King Micheal liruwa ebyo okuddamu okubuusa abantu ne Telecom companies eziyingiridde business ya music industry because sigwese wekaweka so complaining of issue ya Telecom companies almost every artist ayogera ku Telecom companies ekigenda okutereeza ekyo kyekino ekyabayimbi okuba nti tutandise okuba nti tuli omuntu omu kuba kati luli emabegako ng'omuyimbi wagenda mu UPRS okukimayo akasente tabuusa munne omuyimbi wagenda mu ddimu akasima biki ebyo okukimayo akasente ye tabuusa kola tu ntabuusa munne naye ogenda okulaba nga wotabuusa munno era ojja kusigala nga ki so bwe tubeera awamu bwetu tusobola okutula ntubagaininga we as stakeholders we as content creators we want this tegeera tusazeewo twagala kino bwe muba temukkiriza mukole bwe muti Michael namwe oludamba nenya olaba companies ezo nti era ekisinza okubabuuza kuffe naffe abantu abamu olwa stakeholder kugamba nti katutandike companies zino zisoboka abantu tisanga nnyo companies ezo nti companies zakola tunes zisinga tezaali zaffe wano zonna ezisinga obungi zino zolaba kati eziriwo olumaku wagana okujja okutusayininge tukole wagana okujja tukole olina akazinga kabaddaza general tiketi zizino ebyo byonna twabirootangako naye Katonda atuyambye n'atukwatirako kitegeera gwakiri emabega oba olinayo abantu abakukwatiddeko bozoga yomu yakiyimbyemu omutwe ate n'ekirala nekubeerako neyo TV channel nekubeerako job construction nekubeerako studio recruitment kuliko Sula Motors otegeera kuliko Shaki from Romania kuliko n'abagenda ova Bulaaya nga basponsorize bajja abazungu bagenda abantu bagala awo nkumanya connections there so ali n'ekirala nekubaako Bunga Bet kati Bunga Bet badde sinategeeza bana Uganda oba n'abawuliriza Bunga Bet yampadde owa ambassador otegeera my first endorsement ever since I created Dancehall Crew so I'm ever since full ambassador owa Bunga Bet era nkya ngenda tugenda kumaliriza byonna ku head office zaabwe ziri awo ku Apony Mall so abantu mwena mwe bali kunjagaliza nti ne companies eziri endala nazo zigenda kujja zirabe nti King Micheal kyakola kyakabi tumu endorsement eno tumuweere nanga n'abayimbi abalala babadde bafuna endorsements nange mpulira bulungi okuba nti nayo ka endorsement akagenda okunyamba okulanga ebintu byange bitambula smoothly so maybe ba legacy era nebaza CEO wa Bunga Bet omwami Prosper bwe bali nnyo kunzikiririzaamu okulaga nti tugenda kutambula ffenna. Are the companies coming back in the system? Ezaliwo back. Manya kwamulika kopa. Toba masuti manya. Munange kankubulira ekintu kimu. Abawagizi baffe bano balaba. Dalaba obanga wasalawo nti ogenda baweereza. Nabo bakulowoozaako. So nina mikwano gyange mingi nnyo gisobola kumenya amanya wano. Ekinkuŋŋaanyiza ebyambalo bino in different countries. Olina abali Netherland, oli Germany, oli Sweden, tegeera. Nabanga babikuleetera. Osobola okuba nti obizannya ne banga olabika bulungi so
ekyo nakyo kikimu ku kinjagaza abawagizi bange. Okay. Musajja wa Brian White jani? Ono musajja weweruzira awereza ekifaananyi kye. Taweza linnya. Ayagala tiketi. Togira mu uniform yatiisa abantu. Aweruzira ku prison. Baba. Mukulesera ba prison. I don't know why you PDF. Olimba. Mulo. Olwa prison. Tukuina. Ula awereza ekifaanyi. Wale lwaki oba ku badoli baba mwana. Genda kuwa neka tolaba. Okozeso bya amaanyi nnyo. Wani ngambye wali nonya bakutegeka. Ati mubeerako paka obudde wonna wemukoera mwebali nnyo kuba nti kwemuli ate era mbasuubiza King Micheal nakomyewo mu music industry kuyimba sazze kwemutyamutya mumpagire nnyo nga bwe badde muzze mumpagira era nga mbayita mwenna abawagizi bange bayimbi bannange mikwano gyange okujja ku Cubana ku birthday yange nga lunaku lw'enta alubamu yange tugiwulirize nga bwe tulya ku keeke tugiwulirize nga bwe tuzina tugiwulirize nga bwe tunyumirwa nenebaza abantaddemu ssente big events webale nnyo webalire ddala nebaza bunga bet mwebale nnyo ku nesiga nebaza Joab Construction Sodi Recruitment iyo TV up channel nenebaza abantu mwenna Sula Motors simanyi nakumanya kugamba mwebale nnyo mwebale ddala mwenna abantaddemu ssente okola nti omukolo guno kola ki gubeera era mbayita sigenda kwogera bingi wabula mbaagala nnyo era mbasuubiza nti ngenda kubawanga video lumala album yange video yansika egenda kubanga ku Monday etambula ku TV stations zonna next week. Yes, then intandika okubanga mbateera videos tugenda tuka cricket over bida bili mweza kati ekyo. Okay, let's gentlemen abadde King Micheal muganda ffe mujje muwagire ngenda kuzo mwezi 15 lunaku lugenda kubeera lwanja tiketi zenyina mu studio wano zikoma ku ssaawa emu so ojjanga zize ku ssaawa emu togenda kubanga oyimbi yange okime tiketi yo olunaku olwaleero wano ku Manduso ku reception ojja kubuuza ani anaabeera waawo ngenda ku ojja kujja ku reception Simide bukayiwa au stela musajja